nkusaba sharing video eno buli muntu asobole gira bosobola okugisindika ngokosa messenger whatsapp bomala okusharingira omwenda emu giteeke ku account yo kwondabira oveyo ko mutulabire kono omuntu atalina access ku muguku yoko page eno asobole kubanga labira kuli bwe mmalo bagamba okubasaba okusharinga video eno njira mu pitiro mukulembeza ngo mu Robert Kyagulanyi Center njira mu pitire mpuuga wano nakabinja ke konna njira mu pitiro Anita Amongi njira mu pitire Sarunga Mulenge Jasanya Kaulu Charles Peter Mayiga abere ku video eno njira mu pitire bannabya bufuzi na dalabe ekibina kya Democratic Party naba Forum for Democratic Change omuli mu Elias Lukwago ne mukama wa Tadikano Kiza Besigye abere ku video eno then tulioka tusimbule mumpite ba MP bonna mbere ku video eno nadala basubira ogenda mambo kaga Uganda nabo mbeta agabere ku video eno tulioka tambule bulungi nnyo nina obulango bubiri bwe mala obulango bubiri then tulioka tusimbule video okusokera ddala anja twala okusasira kwange eri mwenna abaviiriddwa akabammwe kitalonyo ddala fenna lyekkubo enjawulo ya budde gwafiiriddwako muzadde manya nti okuze afiiriddwako omwana manyiri bbanja agaba yajjawo yamukuwera yamututte abali ku bitanda abakyapokya n'obulwadde namwe tubasabira musobole okusuuka mukkirize nti ensi eberamu ebizibu bingi nnyo naye buli wekwasa Mukama Katonda buli kimu asobole kikuvuunusa kale buli mugyali nkusabira osobole okuba okubuyita mu mbeera eyo bwe mmala okukola okubasaba okubaagaliza okuba n'abafiiriddwa olw'obutereevu mba ngenda kutumira kuba comrade mwenna abakola live videos ku social media platform ez'enjawulo abali ku TikTok abakola 24/7 mbalamusizaako nga muli ku strictly struggle mbalamusizaako abali ku bwenyi bw'ekitabo nga mukola 24/7 mbalamusizaako ku Facebook bwenyi bw'ekitabo abasharing abakomenting abakola ki mbalamusizaako abali ku mitimbagano ng'egya X nga ogwammwe muli mu kuzoganya muwandiika musharinga mukola ki namwe mbalamusizaako mubalekola mulimu ogwo nga mwebale kubanga muli b'amaanyi bwenvaawo ngenda kudda kubakola morning shift aba commenting aba posting aba lenye mopalendera aba midday namwe mbalamusizaako evening shift ne aba night shift namwe mbalamusizaako mubalikola mulimu ogwo bwe mala babuzaako olwo n'okubategeeza nti mbebaza tuba tusimbudde mu bulango bwa leero alright kasooke n'akalango kano omuntu yina yali yagadde ogendako mu ggwanga lya Canada okwetaba mu musomo guno ogwa second edition gukyali obukoma mu mwezi gwa mwenda nga bukomekereza The International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives. The second edition, it will take place in Woodbine and Banqueting Convention Center, 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4. It will take place on 17th to 18th of January 2025. For more information, you can contact the organizer, the expert in organizing this kind of seminars, Madame Doreen Kajumba, the CEO of Extreme Music and Events Management in Canada. On her personal numbers, +1 647 929 0340 or +1 437 259 603 for more information. Kale gwe eyandetaaze okubanga oyogerako n'omukyalo akubuulire terms and conditions keeko akalango nyenda ku malwaliro nkaseeyo musobole okubanga mujja ku contacts mumutuukirire ne strictly abantu abagala ogenda okuyiga n'okudiscoveringa abanyampi abali mu kubega n'abagala okukyankalanya please bino si byammwe mukole emirimu gyammwe egy'okubegera mu Uganda nti ekiri Canada mukiwulira alright kana kalango akasembayo kagenda gendere bantu mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza abali mu bwakabaka bwa Bungereza kubanga bwakabaka bwa Bungereza buli mu Northern Ireland buli mu Ireland buli mu Scotland buli mu ne Bungereza yennyini kati gwe Uganda yenna giwasiisira ng'oli mu ggwanga mu bwakabaka bwa Bungereza nkusaba oliza akalango kano bambi osanga kubanga twetaaga kati okuteekamu amaanyi mangi nnyo okununula eggwanga lyaffe kasoma bwe kati nga kategekeddwa aba NUP chapter stroke people power mu ggwanga lya Bungereza kasoma kati kankasoma olulimi lwakawandiiseemu lwebakawandiikiddemu engeri gye muli muntu olulimi lwansi eyo mujja kategeera bulungi nnyo kasoma bwe kati The NUP UK chapter invites you to the President's London tour of the Duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come and be part of the journey to freedom.
Friday 20th of September 2024, time 16 p.m. up to midnight. This event is open to members of the public on the first come, first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Please note that UK NUP chapter appeals for your generous donations towards the cost of this event. All donations to People Power UK Barclays Business SC 20-90-74, account number 13970825. Yours, names and reference. Venue, St. James's Church, Hyde Park Crescent, London, W2 2HD. For more information, you can contact the following telephone numbers available on WhatsApp and on normal calls. The first mobile number is 0794 7505 722. And the other number is 07878 27 23 29. Other number is 7494422 For more information, you can contact those numbers. They are available on WhatsApp. Don't miss the after party with the People's President. Ndoza mukategedde bulungi kubanga bakawandiise mu Luzungu nange sobola tekkaza mu Luganda ng'ate bakawandiise be Bungereza njagadde kasoma nga bakali era nako njaka postinga buli muntu yenna ali Bungereza asobola okubanga akola ki asobola okubanga akategeera bulungi nnyo nga bwe kali. Alright, sigenda bawa kigula lugi, sigenda bawa kalowoozo, wabula tugenda tandikirawo video butereevu. Video ya leo tugenda gikwata mpola. Ngenda kusaba kwe ow'omwoyo omutono ngalamu omutono eno video ndowooza njagala ogyesonyiwe katusookera eno. Alright, ngenda kubasaamu naba comrade ne bannayuganda mwenna nabagamba mbayigiriza ebintu bingi nnyo mu politics wa Uganda nga bw'atambula. Naddala Museveni ng'ayagala okukwata amawulire ogajja we galina okubeera gakyusa agateeke ku kyayagala. Njagala ffenna tujjukire nti ekintu ekikyamu kituuka ku munnayuganda munno ne kizibikirwa naawe kijja kutuukako mu nkola y'emu era kizibikirwa kitya kasa batandika okukulyetinga oba okutandika okuteeka ebiboziboozi stunt diversion ng'omanya nti emboozi bagibikka. Twafiira baganda baffe ekiteezi abasukka mu 300+ naye gavumenti ekifo n'ekiwamba negobawo n'abantu kati ku mawulire tolina wookiwulira, tolina content creator gw'olyako akyogerako, towulira TV ya Uganda ekyogerako, towulira ba YouTubers nga bakyogerako, wabula bali ku biboozibozi. Kati family ziri ez'abantu abafa ziri mu bbanga teri azoogerera, buli omu ali ku bibye. So kyekitu baga nti Museveni akulyetinga diversion. Era nekino kati bagambe Museveni asobola okuspendinga milioni 10 ku 150 ku bibiri okulyetinga diversion oba stunt ekwata amawulire. Kasitola banga mainstream media Uganda okuli TV, radio, ba YouTubers nga babuukidde ekintu bakipostinga ku speed ya waggulu, tobuuza lwaki ekintu ekyo kibeeramu stunt era kibeeramu diversion. Kati ngenda kusaba muve ku diversion tufokasinge ku national matters. Ekituuka ku bantu abali Uganda essaawa zino ne bakosebwa ne bakiteekako ebiboozibozi ne bekikyusa, nawe bajja kikola family yo era bateeka ebiboozi bikukyuse. Nakugamba Museveni omuntu gw'atakusobola okukozesa stunt mu bulamu bwe ye mukyala we Janet Kataha Museveni, mpozi ne bawala be 2-3 naye abasigadde bonna mu family ye kebeere mu magye kebeere mu ministry asobola bakozesa stunt ba diversion okukwata amawulire ago. Kati njala soka bagamba ngenda kusaba gwe muganda wange ng'oli ku social media toddamu ku sharinga kintu kyonna ekiyitibwa ky'omuvubuka gwe bayita amanya gagenze manyi omutwe gukola nnyo mala omulabo wano
toddamu kusharinga kintu kyonna ky'omuntu gwe bayita kankaka nkiddamu totawaana kuddamu kusharinga kupostinga kwogera ku kintu kyonna ky'omuvubuka gwe bayita kankaka nabagamba dda kankaka mukozi wa iso kankaka alina files ezimuvunaanyizibwa ku bantu abaziba misinga n'abantu abazibattibwa neno osanga omuntu nga postinga ekintu kya kankaka abisharinga abiwuliza n'obuuza ono yeye mulalu oba oli kankaka ye mulalu ngenda kusaba ekintu kyonna ekikyosanga kirimu kankaka don't post don't share oyo state agent kubanga abaanoonya kintu kimu target ziba mutumye okukolako interview n'okusaanyaawo esaazo lyabaleetedde ekibuzibuzi kya muzeeyi kibalama oyo diversion ebintu ebyo byonna yabikola n'abiteekawo musajja mukulu alina okugenda okukola okutuuka lwanaakaddiwa so ebibozibozi byonna bye batandise okuleeta omuvubuka byaleetaleeta byonna diversion oyo omuvubuka muveeko temuddamu kusharinga bintu by'oyo omuvubuka kankaka musajja wa iso alina emikono mingi mu bantu abafudde n'ababuziddwawo mumulaba nga yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo ye ekibamusomesa kwekaza ng'era abaaka bano bwe baba ngenda kukusaba toddamu kusharinga kintu kya kankaka kubanga oyo state agent wa iso akola nnyo obutaweera okufuna tageti za Museveni n'okutta bannayuganda mu ngeri esoboka kati mbategeezezza oyo muveeko 1 ngenda kukusaba ekibozibozi ky'omuvubuka gwe bayita Wizo Manizo ne promoter Nobert bambi temukitambuza ezo stanti bazikola nga bulijjo okukwata amawulire lwaki gamba nti stanti mu Uganda teriyo muyimbi gw'osobola twala kuorganizingira Kivulu nga tewamusasudde ssente era agenda okujogama nti agenda kulinnya ku stage nga ssente ze almost 70% wazimuwadde gwoba promoter kikusaze he or she doesn't care your loss ompulira bulungi nnyo mu Uganda teri muyimbi asobola kujja ku stage ku performinga nga tewamuwadde ssente ze almost 70%. Okitegeera bulungi nnyo kati goba bataddemu diversion yabwe ne stunt yabwe y'oluyimwe nali mubuukira mbu akubye oluyi no ekyo kyabadde kipange bulungi kubanga already bonna ba state agent oyo musajja Nobert mukozi wa state mumanyi bulungi nnyo Wizo bwe yavaayo okukola concert gye baakola yagira mu kyambalo kya Pirao mu Mine State Mafia family ona mu Mind State yabasiti aba mafias kati kikigwe ekikuloolezo tandika okukwata videos sasa nti bamukubye please njala mberenga abantu abakulu teri muyimbi mu Uganda asobola agenda ku stage kuba forming nga tebamuwadde ssente ate nekira twandigambye nti balina ekivulu kye bategese bakoze stand no tebalina kivulu kirala okitegeera amateeka bagamanyi nti omuntu bwakwasa utingo ngenda ku police n'omuwaabira ne mumuganya okutegeera diversion unosanga olinga postize ekintu akitambuza bamukubye total nonsense baba ajja ku kintu kyekiteezi kubanga ekintu kinene nnyo nkidda muteri muyimbi kabeera upcoming asobola kujja ku Kivulu nga tebamusasudde lwaki babeera upcoming bamuwa amafuta oba bamuwa emitwalo gye 10 najja n'ayimba na teri muyimbi asobola kuperforming nga tebamuwadde ssente kankuwa ekyokulaba kotegere nti start bukyanga show eggwa let assume nti show yaggwa kigenda mu wiki ndowooza kigenda mu wiki nga 2 ku 3 bale tebamuwanga ssente kyokka ekiro kyennyini lwe basoloza ssente baba basoloza nga zagenze dda ku account kubanga batundanga ticket gwoŋŋamba otya tebamusasulanga naawe noleeta engala biyumbo bamukubya oluyi kiki muliko kale njala bagamba mubeere mu bintu ebigasa woosanga ekintu kyonna ekitakwataga kikiringa ekibozibozi kya Zali nabagazi Zali state mafia state agent bamukozesa buli kintu omuntu yenna kasitolanga omuntu yali ayogedde ku kintu ekyamuko kyagulanye tayogera nsonga za ggwanga wabula nga tava ku social media akola story after story tomuwanga budde manya nti oyo babanyiga kali bamuga gwokola kino gwokola kiri kubanga iyo program weeri ewoli sponsored by Salimu Sale ne semwa ne iso kola stands okujja abantu kumulamwa zo mu kitegedde bulungi tufokasinge ku bintu ebirimu amakulu niye mubera ku diversion after diversion okitegera Minister of Ethics and Integrity weeri ekola niyo omuntu najja ku live ku TikTok muwala munajjamu akalega najjamu n'empale n'abalaga ebitundu by'ekyama n'ombuuza nti etteeka terikola nti gyeriri okitegedde so njala bagamba ne mufokasinge ku national issues
mu mafia system buli kimu kisoboka basobola okukola ekintu n'owewuunya kineki kyova yo Museveni afuba nnyo okumala abaganda obamalamu empisa n'ekitiibwa nti muli chipu nnyo to the extent mutandise okujja ku TV mukawo bwavu naye nga mukimanyi bulungi abalumi bwavu ate Museveni kennyini awo sigenda kulwawo nfuddewo kati ndowooza katutandike emmera mwagala ennyo aziikiddwa olwaliro ewaabwe kitalo nnyo ekyokufiirwa jjajja pulezidenti mukama amuwummuze mirembe alese eggwanga terikyuse naye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde abadde tebamanyi muzeeyo ono kammalagi kuwona eddakiika seconds 3 zokka tugende mu maaso twebaziisa olwaliro ye yajje pulezidenti mu ggwanga erya Canada ajje asobole okubira mu kuziika yono muzeeyi That one is called Shalom. This one is Solomon. That's your eldest great grandson. This one is Suri. Are you? Yes, it is me. May I confirm? Yes, it is me. Kati abatamanyi Luganda n'abalumanyi oyo ye jjajja wa Babi kitegeeza nti Mukama babadde amuwadde obulamu nalaba ku muzzukulu nakabirye nakasatu ndowooza gwatalabyeko alabye ku muzzukulu wasooka n'abazzukulu b'abazzukulu be bazzukulu bayita muzzukulu nakabirye ekye bayita obulamu Katonda kyakuwa ndowooza kitegedde bulungi nnyo oyo muzeeyi w'olabye ayita ye mujjajja wa Babi kale ne Babi yajja n'abaana be n'abalaga jjajjaawe ekyo bayita obuwangaazi kati muzeeyi afudde naye ku bazzukulu nakabirye sina kindi ayinza okubadde ne bazzukulu nakasatu ekibayita okuwangaala kale Mukama muwangaaziza n'amutuusa eyo muzeeyi wummula mirembe alright kati kansookere wano kansubire mupite ne ku General Kayanja wano ane Mayiga atuuke Bannayuganda ebiseera bwe tujja okwogera naddala abantu abaganda tuba tetuzze kusiika binyumo bwe twogera ku bantu abakyama bali emmengo mbagamba nti ffe tetulwanyisa ofisi ya Katikkiro tulwanyisa Mayiga yennyini ng'omuntu olw'obukyamu n'obufere bw'atudde nabwo emmengo mwenna mumanyi emitimbagano egibeera mu Bulange emmengo okuli BBS Telefina eyakiiba Freeman ne Mayiga okuli CBS era nga nayo ya Mayiga kati ebitundu 5 ku buli 100 emikutu gino gyefudde ebbere gye mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda n'okukola bo bwe baagala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okubikira Abaganda mwenna nti mu wiiki eno yennyini gye tutandika n'eri gye tufindikidde twagwiramu bitalo 2 bye biriwa okusookera ddala bazzukulu b'amaziga beddira empindi ekitalo nnyo ekyokufiirwa jjajjaffe omutaka Kamyoka Mugalu ow'Eggunda Buyokwe Kyaggwe eyaterekeddwa naye ekyensonyi nti tewamuwuliddeko nga bamubika oba Mayiga abikira Abaganda oba ategeeza ku Ssaabasajja Kabaka oba Buganda bonna okumanya kale jjajjaffe Kamyoka Mugalu munnange yaterekeddwa naye Obuganda tebumanyi kitalo nnyo ddala kano bwe mu ku butambi nga bamugenda omutereka abatasobodde birado bitegeera ono ke kano wana akatambi nga bagenda omutereka nga mutwala omutereka naye ekyewuunyisa nti abatudde Mmengo bo tebasobodde kutegeeza bantu era yono wano
lwadde terulibusa ate wattu jjajjaffe omulala omutaka Ssebuguzi Buganda ono nga yakubadde akulira ekika ky'empologoma naye bw'atyo yabuze. Kitalo nnyo bazzukulu bannaffe bonna abeddira empologoma ekya jjajjaffe Ssebuguzi Buganda eyabuze, naye mu kubula kwe ng'abataka abala bonna kulimu ebisoomooza n'ebibuuza bingi nnyo. Era naye butyo teyabikiddwa, Abaganda tebaategedde n'Obuganda tebwategedde kubanga bba bali Mmengo bakola kimu kya kusirika. Ekikwasa ensonyi ku kubula kwa jjajjaffe Ssebuguzi Buganda akulira ekika ky'empologoma nti ate wattu bagenda omutereka ettaka lino liriko baalitwala. Nze abazze bangobera nga akola programs ebimuli Mbulange Mmengo, ettaka ly'ekika ky'empologoma lino mbali mu mayinga liriko enkaayana, era nga omukulu omugo baganye okwogera amannya, nze gwe ngenda okwogera kubanga ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula Seyani, omusajja ye Major General Eric Kayanja ettaka yalitwala, n'ettaka eryo lyakika kya mpologoma nenga Kayanja yalitwala n'ayeddiza. Era essaawa zino twogerera jjajjaffe tebannamutereka nga tebamaze kusootinga ttaka eryo, ne mayiga asirise, buli omu asirise, nenga ettaka eryo ebyapa byonna baabiwa mayiga. Ono ye General Eric Kayanja oyo yalemesezza jjajjaffe omutaka Ssebuguzi Buganda ow'empologoma okuterekebwa kubanga ettaka yalyezza. Ne bw'omubuuza alifuna atya, olina sooka kukubira mayiga, oyo yalemesezza. Kati wano mu kavidiyo kano baaganye omwogera ngera mula mainstream media ze Uganda bwe zikola, baaganye okumwogera nti yayina ettaka lino yalitwala. Ulira wano. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma omutaka Ssebuganda Nabuguzi Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka olwaleero poliisi y'e Matugga lw'ezirinnyeemu eggere ng'entabo eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono waalina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi kwe tutegedde nti mukulu mu ggye lya UPDF. Enkaayana zino ziri wakati w'omujaasi gwe bategeddeko omukulu mu UPDF. Kyenava nkugamba totwalanga obudde bw'onoowulira mainstream media ze Uganda zonna ziri compromised. Ekigambo okumenya Major General Eric Kayanja kyabalemye okwogera kubanga ettaka yabbalye bbe. Ono mukooki eyeeyita omukooki naye yeeyita Kayanja ng'ate musajja alimu olunyalwanda. Yaganye omutaka wa Buganda omulamba okuziikibwa ku ttaka eri obutaka bwe ng'omutaka wa Buganda. Mayiga tannava wadde okwogera ekigambo neki wadde otuuza olukiiko lw'abataka okubuuza owaffe gwe ogubadde bwaki omutaka okulemera ku ngulu ng'ate alina okuterekebwa ku nnaku endagaano omutaka z'alina okubeera ku ngulu. Kankabaddemu bano batidde odyogera eyatwala ettaka eryo nga Mmengo yerimuguzizza Buganda Land Board n'amu abali mu kika ky'empologoma bamuyita Major General Eric Kayanja. Bano batidde omwogera, ffe tubyogera. Kankakuddizeeyo kawulire. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma omutaka Ssebuganda Nabuguzi Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka olwaleero poliisi y'e Matugga lw'ezirinnyeemu eggere ng'entabo eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono waalina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi kwe tutegedde nti mukulu mu ggye lya UPDF. Naye akawungezi kajjo twafunyeemu enjega poliisi bwe yatuguddemu wano neyimiriza emirimu egigenda mu maaso nga bagamba nti ettaka kwe tuli si lyaffe era baweereddwa ebiragiro batuyimirize bunnambiro tetubaako kintu kyonna kye tukola. Abazzukulu abakedde ne zitrakita mu kifo kino okutereeza ekifo n'okusema entaana eterekebwamu omutaka balabiddeawo nga poliisi y'e Matugga ebawa trakita zino bwamu n'okubalagira okwambuka ekifo awatali kuddamu kukisaalimbirako. Tubadde tuzimba olubiri emmuli ezo ze mulaba bawawula nga tuzimba olubiri wagenda okubulira
Mulizo zijja kugenda mu maaso lubana ba poliisi era tekomyawo tugaana. Kuba tugezaako naye poliisi yo yatugambye tulina okuyimiriza. Abazzukulu wano we basinzidde ne basalawo okugira nga bakuumye omubiri gwa jjajjaabwe okutuuka ng'enkaayana ku ttaka lino zigonjoddwa. Tusazeewo ensonga z'ettaka zibaddewo ebbanga ddene. Ndoza tezigenda kukya. Era kye tusazeewo kiri nti ensonga z'ettaka bwe zinaaba teziwedde Ssebuganda ajja kusigala gy'ali. Kutuusa nga tufunye obwannannyini obwenkomeredde tukole ensonga nga tewali kutukuba ku mukono. Ntegeka z'okutereka omubuze twazizizaayo emmengo bwe balituwa ekyapa agenda kuterekebwa kuba kati be bazirina. Aba Buganda Land Board bakwatagane n'ab'empologoma balabe ng'ekiri kino bakyanguya mangu okulaba nga omutaka aterekebwa. Ngenda kuzaayo amawulire eri omukulira w'olukiiko n'abataka mubabuulire kiki kyensanze ku ground tewali kigenda mu maaso kubanga bali bakyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye buyimiriddemu. Enkaayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'agamba ekika ky'empologoma bakiddiza ekyapa, Mayiga yagaana. Kati ng'ogenda owulira omusajja omukulu, omukyalo omukulu abali mu diaspora abali e Kampala, mbwera tuvola Obuganda. Bw'abanga Kabaka alagidde nti kino kikolebwe ne batakikola, gwe bwe nkugamba nti Mayiga yawamba Obwakabaka ne Museveni ng'oddamu ovuma Lumbuye. Bino Lumbuye yabyogera. Kabaka akoze okusalawo okw'emirundi n'emirundi eri ab'olulyo olulangira, eri abasajja b'abataka, abalangira n'abampejja. Mayiga n'agaana okukola kye balina okukola, n'aligaana. Bwe tugera ku Mayiga mbwera avodolo nabagamba tetulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda era tetulwanyisa ofisi ya Bwakatikkiro, wabula tulwanyisa Mayiga eyeefuula Kabaka mu Buganda. Kabaka baamuwamba ne tukibagamba ne mulyoka mugamba abaana bano bavoola Buganda. Nogamba n'abantu bali kuki kubanga temumanyi. Bwe Ssaabasajja Kabaka atola oda, Mayiga n'agamba yayogera ngaani nga Mayiga yabyogera. Kino kankibaddiremu kankazi katono nnyo wano. Wulira kyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye buyimiriddemu. Enkaayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika 6, ekintu kye twagaana. Naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe bwe banajja ne twogerezeganya ne batunnyonnyola lwaki ku mayiro ennamba tulina kufunako yika 6, osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangazizza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ku ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu. Ono ayogera simanyi Luuku Oweesigire. Luuku Oweesigire emia person najja n'agamba waliwo abazze ne tractor okusenda emmere ye. Emia person ffe nga tumanyi nti ettaka Buganda. Nemmwe ndoza mutuuse kusala busazi byayi mutuyita Abaganda tulye kye mwagala okukola. Luuku Oweesigire kuka mutuse mu mujje musale eriyayo mwagale ffe tujje tumutuge kati tulye eriyayo Abaganda ku ttaka lyaffe ly'abajjajjaffe. Luuku Oweesigire mbu omutuuze omu
It is a square mile, 1 full square mile. Woyara kungama nti omutuuze oyo ye nannyini full square mile era basenze. Mukama ntaasa kuba nina ebintu ebinuma mu mutima. Such fools ng'oyimiridde ng'oli mwogezi wa poliisi nga mukola bogus statements. Mutuuze omwo. Me, I, and those people of Mpologoma Kirani, they know who is behind that mission. It is Charles Peter Mayiga, Buganda Land Board, and Major General Eric Ayanja. Tell him to individual muntu, it's a square mile. Eyo si futi 15 bakugambi nti ku square mile bagala bako ekazi mukaga. Whom are you fooling? Kankazi mukawulire. Ena zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika 6 ekintu kye twagaana naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe bwe banajja ne twogerezeganya ne batunnyonnyola lwaki mayiro ennamba tulina kufunako yika 6 osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangaazizza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu kwotadde n'abatuuze abalala nesobola okugenda ku ttaka lino era tukituufu twasanze nga kuliko tractor emu grade yabadde esenda naye tubategeeza nti lwaki ate basenda obudde obw'ekiro kaffe kyetulaba nti no kyabadde kireetawo ebibuuzo bingi. Mu mbeera y'emu ne wavaayo omwami omulala General Kayanja eyagambye nti no yafuna liizi ku ttaka lino. Ab'Empologoma bagamba liizi eyaggwako kyobula abadde bazze okuba nti no bakozesa ettaka lyabwe ziikako omuntu waabwe. Situgenda ku lwawo. Kati yo TV yabuuse erinnya General Eric Kayanja kati onulukuwe owesigire yayogedde mu n'omutuuze omulala General Eric Kayanja yazze n'agamba mbu ettaka eryo lirinako liizi. Mukama ntaasa kubanga nenkwata ku Mayiga just mukwata ku bukwasi bulimu abonyiza boga yanga agaye emberenge munyalanda gw'omanyidde Abaganda. Mayiga bagambanga nti gavumenti ekyuso erinnya muyita Lumbuye ne mbanga omuntu aneefaananyiriza mpita wala kano bagenda kakusalemba kakuwe. Gavumenti bw'ekyukanga n'owulira nti waliwo omusajja gwe bayita Lumbuye wuuyo oba omuntu aneefaananyiriza oba oli ku mukolo dduka siri kusonyiwa kasajja gwe. Tosobola kuddira omutaka omulamba kati essaawa zino ng'ali mu firiigi olw'obuluvu bwammwe okwagala okubba ettaka mayiro namba kati nga tuveewaawo. Kubanga ono byayagala Abaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. That is their mission. Kati omukulu ono
yefudde nnyo bize ng'emmese mu kita akola mukolo ku mukolo naye ng'eno tabikira baganda tategezezaako Ssaabasajja Kabaka nti abataka bakunkumuka kubanga yennyini akimanyi nti bali mu luko olutta abataka nga yayagala kuteeka babe omukulu ono bamwoleso gwadde luddawa n'atuula ng'asitamidde emmere mu Buganda tetusitamira mmere ku lujjuliro Ssemaka tasitamira mmere kino ekivunwa nti muli basajja Banyarwanda emmere ku lujjuliro tebagisitamira era n'okusimba olukono ku lujjuliro kyalinga kive mwerabireko asitamye yenna obulimu abuwa abulenzi mu mmere uyo yenna asitamye alangazze ulira yasobola okuwangaza bajjajja empompo zaffe esaba muteekeeko zitangalaawo watutugabule empompo zaffe zezo mukama waffe tufumbira mu kasaka kubanga tufumba akasaka kaffe kaako tetwafumbirangamu enva zaffe era nakati bwe tukyakalina ab'ekyaddondo tulina emmere yaffe nga bwe mugiraba omwama gwe tuliko omukulu tugobe akaveera mu ffumbiro uyo yenna atudde alangazze tuteekateeka amaka amalungi nga tugoberera ennono yaffe mu Buganda n'okusimba olukono ku lujjuliro kive mu Buganda tebasitamira mmere omukulu azze bamutereddewo kamwasa jjute yeyanjuludde obulima bwonna abuleeze awoza mu lujjuliro kubanga tuli Muganda ffe tetusitamira mmere nannyinimu abeerako n'emmeeza ye n'entebe entongole kwatuula kuba muleetera emmere ye bw'abanga ebyo busobozi okubeera n'emmemmeeza tagirinanga ye nannyinimu yabeeranga ku ludda olw'olujjuliro ng'alutuddeko bwomu era ng'alina ekitiibwa kine ssebo otudde olangazze obulimu bwonna obwandiisa oli kumwasa jjute mbu otudde ku lujjuliro kizibu nnyo kitalo nnyo tetugenda kulwawo nja kukuddira ku Sande tetufaayo awo kankuleke kati wenjagadde okuyitako awo kati tugende mu politics direct eyo nvuddeyo mutegedde abataka ababuze tebalangiddwa abalala baganya okuterekebwa olw'ensonga nti amataka galiko enkaayana n'ebintu ebirala kati katutandike politics mugenda kutya politics tumutandikiddewa gwe muganda wange ali gy'oli nina kyenjala osooka okutegeeza buli nsimbi yonna eyisibwa mu parliament ng'egenda kukola project nga yaggwanga lyonna project eyo neetakolebwa sente ezo olina ozisasula oba oyagala oba toyagala eggwanga lya Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, South Sudan bakola enteekateeka ekola standard gauge railway. Kenya almost bali ku 70% okumaliriza rail line yaabwe y'amasannyalaze. Tanzania bali ku 95% okumaliriza standard gauge railway yaabwe. Rwanda sigigoberera kubanga tebinkwatako ne South Sudan sigigoberera kubanga tebinkwatako. But eggwanga Uganda ku sente ezayisibwa billions and billions of dollars ene erwere gye mulina. Daba standard gauge railway standard gauge railway. Ngojeko kubeera standard gauge railway. Kasasiro kwe yassa abantu ekiteezi n'abalemesa omutwala mukono ne kulwena kawuka badidde eno yennyini kayola gy'olaba kati gye batekka kasasiro bamutwala luddawo musuwe egyo bamutwala kati bwe zino
zezikola nkati kalya za kasasiro ezimutwala omusula oba omusula luddawa n'owulira ng'omutima gwagala kukuukamu okwateko omuntu omusaleko omutogete mu sefuli ogwembwa egulye wuuyo kasasiro yemutwala kankuzanyire n'eyokubiri Uganda Railways Kalbaleta trains kuyiwa kasasiro ku railway. After they've chased them away from Kitezi, now they are dumping them on the railways. Lord Mayor should act on this. Elders Lukwago should wake up. This is not a dumping site. They should look for a place where to dump this kasasiro. I'm wondering this kind of the country. Here you are. After dumping, Babu Bale Sendala. This is the whole kasasiro which they have dumped here yesterday. Today they have added. This is Port Bell Railway. Lord Mayor should act upon all this. This is not a dumping site. This is what I've been telling the chairman yesterday. n'owulira bamwita Lord Mayor Saalongo munnamateeka Erias Lukwago talina pulaani B ng'abadde mu State Council ebisanja 3+. N'owulira Executive Director wa Kampala Dolos Bisakawo oba Kisako bagusako baguki ali awo. N'owulira Kampala Minister simanyi Misa Kabanda waliwo omulala simamita embaata zandi tezitudde mu office tezirina we zigenda kuteeka kasasiro. But bana abasajja kye batamanyi, in case of any coming rainy season mu gw'omwezi ogw'ekkumi eggwanga n'ekibuga Kampala kisobola okugwamu ekirwadde nga kiva kasasiro ne kisaanyawo millions of na Uganda babisula mu Kampala. Mukutte kasasiro mumutise ku train mugenda mu rail train gye musuule ku Namanve oba mugenda paka Luzira. Just common sense. Ebyo ebisasiro bisobola okuvaako obulwadde obusobola okutta obukadde n'obukadde bw'abantu mu Kampala. Naye nga ssente buli budget mufulumya 4.5 billion okutekinga care of that kasasiro. Ssente zino ziragaluddawo. Noye najja ndi nze munnamateeka Lord Mayor nasoma. Nabagamba okusoma n'oluzungu bintu bino biyamba babbi. Kutegeera babbi batya. Wabula omukozi asigala mukozi n'oba teyasoma. Nkiddamu okusoma nti simanyi nina diguli manyi oluzungu biyamba bagwagwa kutegeera na kwambala masuutu kumanya nti babba obukozi busigala mu mutwe. Naye buli muntu atudde mu kubanga bayita elite mbu baasoma obuweereza oba obukozi tekyetaagisa bitabo byammwe. Amini yazimba eggwanga nga wa P4 dropout abalina PhD ne masters ne doctorate. I'll speak right now. You have done more harms than let Idi Amin Dada. Buli kimu kitunze mu kibbi. Mwembalesa. Tugenze. Gwe na member of parliament ng'ogenda genda mu mambuka ga Uganda. Kino kijje kunze 1. Ngenda bujibwa nga security alert.
hoteli ze baba bookingidde zonna abakozi abasoma hotel management and catering abadde balina basavinga semwa ine iso nga bakolaga ne hotel management baba dismissinze with immediate effect bajja kuddanga mission y'abane wedde abawala abagenda okuweereza mu hoteli zammwe barumu service simanyi mabara simanyi wonye bonna bakazi bawala ba SFC nga mission baina main target rumu zammwe mugenda sula nga baba bolidde ndogenda sula mu rumu namba bweti nga namanya go kwegali yentana yogenda gisula mu ngo yetegekedde genda ngo kimanye nkiddamu mwenna bagenda ogenda mu regional parliament sittings wonna oba tebakukwatte mu northern Uganda bajja kukwata mu east bajja kukwata mu west naye nga bonna abawala abali mu hoteli zebaba bookingidde okusula bonna baba dismissed with immediate effect bajja kuddanga guno omukolo gwabwe guwedde hoteli mugende sula ziri compromised abakozi bonna babawumuza abasigadde bonna ba SFC ne CMI abawala abanyarwanda omulinde ba state mafias abana Uganda abagendo bakolako service delivery ngera service batwala wa sitani mu ggulu bye bye Vietnam ekyo nkimaze ensonga endala bwe naze ne nkuba sweet containers 24 CMI yaleta zibade bagendo gaba bakyusiza mu system era bayombe nnyo as waki information yafulumye system kije bakyusiza mu 1 bakyusiza packaging oluvannyuma lw'okuwa nti bagenda muga agenda kubera mu buveera kati bakyusiza mu packaging bakyusiza mu bintu bakyusiza mu packaging ne bakyusaamu n'abagenda okugaba mu kokatono bakyongedde mu kebirungo bitya 1 packaging yakyuseemu kati tusityo agenda kugira mu container nga buli sejuice busikiriza oba boxi nga busikiriza bulinga ekirabo ye packaging bakyuse kubanga oli kyabadde opening oli ajja nakavira gundi kwata kapati bakyusizaamu nga nawo omuntu wakwaka box kafanda bulungi nnyo ogayi omuntu ajagadde nnyo kumba akuwadde entaanaayo ekyo bakyusizaamu ekyokubiri bakyusizaamu ne kubagenda okuwa kati oyinza okusanga honorable MOP nga zino box wa switch akugabira kwata munnange nga honorable yakuwadde akatwa oyinza okusanga speaker parliament nga donating sweet ku mikono nga gotomayi kumba yakuwadde akatwa so mubere very careful yo buli kyekubano bakikyusa kati bakyusiza mu packaging n'abagenda okugaba yes nabawala bali basigaddewo ne bakyusiza mu bintu bibiri packaging ne abantu bagenda ba distributors baba donors bagenda okudonatinga sweet yo bakyusiza so muberawo ya ne bintu bino embulire tefa yonna ogwange ngokola ne babulirira ne mbaga ebigambo bino ayagala kiwulire atayagala kireke mukowereremu kano jara kanyero Mr. President Security Alert manyi Mr. President mukama kukuuma nempoza bajjajjabo naye okwerinda sibuti wattu ensana ffe tambula egaludde Mr. President Wakyagulanyi Ssentamu nze omulimu gwange gwakubuulira bantu naawe nga kuwuli oba obiwulidde oba tobiwulidde ogwange embanga ogedde zino video zibeera kubasiziriritingayo abaami bano batuula buli lunaku on a daily basis butya bwe bayinza okukujjawo buli lunaku batuula in fact olunaku lubeeramu essaawa 24 lwakuba ffe tumanyiko 12 ez'emisana kino kankikuddiremu olunaku lubeeramu essaawa 24 lwakuba nti ffe tumanyiko olulongo omusana ovako 12 paka 12 tumandize olunaku luba luwedde no olunaku lubeeramu 24 hours kati yose spending half of the day planning thinking how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu olunaku lubeeramu 24 hours essaawa 24 naye 12 hours mu 7 iso eso puso fuso pupu papa kapa messe they sit they gather how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu but musajja watatulanga ka kulooza nange ntudde ngambe tugenda kuttatya mu 7 nokuba takirina ekyo ayagala mujjako ng'akozesa amateeka bire bigambo byalo jala biga mu mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama akuwangaziza okutuusa wano akwongera ekisa n'okusaasira neyongera okwebereramu nnyo
yongera okweberera mu nnyo kabeera omuntu gw'otambula naye nnyo kabeere munnabyabufuzi nnyo kabeera ani nnyo kubanga sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera nkiddamu sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera Mr. President yongera okweberera mu nnyo kubanga bakutega abantu bangi nnyo naye n'obayita mbuyisi abamu bategeera n'abalala bayita mbuyisi wawo ne bannamateeka ng'omanyi nti babadde ku sayidi nabo bafu waliwo bannamateeka babadde omanyi nti nga nabo bafu so mukama akusaasire akuyisa mu buzibu otherwise abasajja batuula 12 hours planning how to eliminate you so kyenjagadde okugamba bw'obanga obadde weebereramu nnyo ebitundu 100 ku 100 yongerako ebira 100 mukama akingirize ne famire yo awo nawo nvuddewo koweri erimu mwenna bannayuganda ngera bategeeza katusooke tuzzeeyoko akatambi amabega 1 ndi wano okubajjukiza tuli mu kulwana ekintu amu kye mutategeera tetulwana politician no tulwana ba occupants we are not fighting politicians we are fighting occupants who came to occupy our country by force but pretending they are politicians. These are not politicians. These are occupants who came to occupy Uganda by all means. They use each and everything in their effort to stay in power by neutralizing, killing, assassinating, so that they can remain in power. They can compromise each and every one for them to stay in power because they have their hidden mission. 1. Kansokeze muri waffe Uganda. Mwenna alowooza tulwanyisa munnabyabufuzi okukyusa obuzira nga tubujja ku munnabyabufuzi no tulwanyisa baseddekeza bajja okutwala eggwanga lyaffe yensonga bakola buli ekisoboka okuba nti bagabana obuyinza oli kisavuga afugira ggulu kati ye president bawa buli muntu yenna gwe bagambye ekigambo obuyinza okukola kyayagala nga tebalina bweyobozezaako okusustaininga stay yawe mu buyinza batta bawamba basiba bakola buli kimu kye beetaaga era mwembyabufuzi bebatulagako nti we are in politics we are not in politics we are in not politics tetuli mu politics reason being Museveni yakuliyetinga kuva mu nsiko yajjanga terrorist ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa nkiddamu ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa kambaddizeyo ddala emabega mulyoke mutegeere mayemu abantu ba Uganda musaana kujjukiza nnyo mara okudda ne mwaka yivu mbajjukize ebisere muyiika Windows nga temumanyi ene birth certificate yani ye birth certificate ya drunken master eyo birth certificate ogiraba awali circled in pink olaba wali details za Museveni entuufu wano kanzi awali details za Museveni entuufu zonna oziraba lwakuba nti olumu ngambo biba byewunzise kati simanyi bwe nnyinza kibalaga nga tekyewunzise awali details za Museveni enki entuufu wano amannya ge amatuufu simanyi musobola okugalaba kati kanga basomere muliko mutegere nti we are with occupants amanya ga Yoseri amanya ga Museveni amatuufu ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa wano bakolaga nti azaalibwa ttale Rwanda era we bakulya birth certificate eno yali operative ya Uganda State Research Bureau ekitongolo ekikesi ekyali mu government y'Obote ne Amini
video yalo nagenti bwoba oyina lambo omutono giveeko tojja gisobola ate ngikozesezza busungu. We are not fighting a politician, we are fighting occupants abaseddekeza bajjottu abaatwala eggwanga. Kati mutegedde amannya g'amatuufu yeyo Seeri tibahabulwa lutabayisirwa nalwana nayo mugisayo amanya ge part of his names ge yali akwese. Buuza nze nasooka mu politics wa Uganda Bakisekka baaliwo babidandisali baaliwo baani bonna baaliwo nakati we bali nobody came out to ask Museveni amanya g'amatuufu gwani. Kati ye agenda mu nsiko nga ye Yoweri Museveni alwana awangula. Kati oliti bahabulwa muntu mulala mu nsiko ayingiranga Yoweri Museveni alwana awangula abo babiri. Bwamala okuwangula ateekako kaguta okukyotesaako kaguta anoonya kuggala luggi lwa butanoonya history we. Kaguta yewasanyira oluvannyuma nga bamaze okukola kimumaze okuyingira Uganda. Kati olwo afuuka Yoweri Museveni Kaguta abo basatu. Kyagulanyi ajja tutandika omukuba akkiriza nti yeyo Seeri abantu aba bana. Kati teri yali amukyalenjinzeko mu kooti kuba yina nyini mateeka. Tumusaba academic papers tasobola zibawa. Wabula ye kyakola ali smart nnyo mu kuzannya date politics oba jango politics. Kino nakyo kankibagambe tetuli mu nomo politics mwoge mumanyi tuli mu jango politics ow'ekiyeekera simba wakati. Any well-decorated serving military officer, he or she is supposed to attend any military academy. Omusirikale yenna asomeseddwa ateekeddwa obulungi alina okuyitako mu masomero agali ku mutendera gw'ensi yonna okugenda okusomesebwa amagye obulombolombo n'ennono bw'amagye oba mu nfuna. Museveni bamutendekera mu ssomero kye ery'amagye gye tuyita military academy luddawa. Teri military academy gye yagendamu. Oli ajja kuga nti nga yagendako emu Mozambique. No. Mozambique baali basomesa buyeekera. It was a rebel training. The rebel training series. It wasn't a military academy. Video ya leo bamujjajje kulira oba mmengo baludda wasemanya. Wamuna agitegeera. Museveni talina ssomero lyonna lyeyayitamu nga lisomesa amagye. Wabula yeetendekanga muyeekera. Salimu Ssale talina military academy gye yagendamu yonna yatendekebwanga muyeekera. As well n'omugenzi Frederick Rwejema. Mu gurupu yaabwe yagenda n'asoma eyajjayo obujjogendo yali agenda military academy yali Paul Kagame. Yayitako era kyobula n'omwana we yamututte n'asoma mu military academies. Muhozi bamutwali yajja mu kunywa walagi. Luza mukitegedde bulungi nnyo. So bino byonna bye mulaba tondawo opposition eyiyo kola bintu biri awkward nga biri funny but bintu bibeerawo byekizizitinge obigamba basiru bajja kubira ngo bitunira tebabitegeera goyisewo kyoyagala mu system ya divide and rule. Waliwo ekintu Museveni kyakola nga kiri so funny nogana ya Museveni bayabaaki fa bakimanyi ne tunyigola okuba mutemumanyi nga temutegedde. Kati kansoke mbagambe kino nandibale sikibagambe nejja kibagamba okitegere bulungi nnyo. Museveni Mujango politics is a genius. Mujango politics Museveni is genius. Kubanga he can create a problem
and himself become the problem solver. Munomo politics or diplomatic politics tamusobola kubanga mu diplomatic politics temba mu corruption, temba mu system ya divide and rule. It's all about ideology. It's all about ideology. Nti ogenda kujoyogera manifesto ojibulira abantu babesinga okwo bakuwaka luno. Yebwe kigaana ng'amanyi nti weefocus nze kigaana lwaki ngenda kutta abantu masanyoze epitewo. Lwaki bwe kigaana teekawo opposition eyo. Ne mu opposition mwenyini oteekemu opposition endala. Otegera Museveni yajjanga muyeekera. N'amanya nti obuyeekera bwange basobola okukola ekintu kyekimu. Kyakola okimanyi. N'atonderawo Chief of Military Intelligence. N'atonderawo Internal Security Organization. N'atonderawo ESO. Nga tebiri mu constitution. Bino nga bimuyambako kulietinga all sorts of diversions, sorts of rebel groups, no manufacturing blackmail propaganda against all easy targets. Buli yamanyanga nga olina obwongo obukola nga wandiika oyo we can't manage him, find a way how to eliminate him. Kyovola okuva myaka gy'ensanvu ajja yajjangawo abantu awangudde mu 86 zajjawo nakati ajjajjawo naye nga mba temutegeera abajjawo atya. Yasettinganga accidents, n'asettinga assassinations, n'asettinganga obutwa nga bujja butta abantu nenga butumanyi. Najja asettinga zino peti accident gundi ka boda kamutomedde ne kagenda ngajja ngebyo tewali social media byonna bikola systematically bulungi nnyo, very clean nga teri asobola byogerako. Kati kiyakola yamanya nti mu system gye baali batadde mu 1962 Omungereza yamanya nti omusajja Omuganda naturally musajja mugezi amanyi administration atali kalicho. Administration bwe bufuzi oba okutetenkanya obufuzi oba entambuza y'emirimu kalicho nti wanono nnyo okitegeera. Ate Omuganda mulimi yalina ssente. Kati omuzungu n'agamba singa ndeko Omuganda n'ajoyininga amagye kajja kuba kaweddemu. Kye baakola ne baganda Abaganda bonna okuyingira mu magye. Wewaava engombe egamba nti Omuganda tabeera kulabwa seculiko ne bateekamu abo Northerners ne babeera mu magye, nabo mu Eastern ne babeera mu magye. Kati Museveni bwe yamanya nti abadde mu magye bonna ba Northerners olwawangula n'abateekamu kkone n'alisira kwena ne basala ne babatambye kye bayita olutalo. Najja mu Buganda n'ateekamu simanyi bano n'ateekamu abayeekerayeekera n'akulyetingawo ADF n'ateekawo obuyeekerayeekera bonna. Kati kye yakola yamanya nti mu kibuga basobola omuyeekereramu. N'atandika okunoonya abaana bonna Abaganda abaali basigadde nga bavudde magye babivuddemu. N'abaatirawo operation Wembule. Ani yagiri mu Yono Kayanja yabbye ettaka ly'omutaka gwe baganye okuziika. Kayanja yatta abaana Abaganda ne banna abalala bali mu mission ezo. Batta abaana Abaganda bali bavudde mu majibo nga bakitadde nga bajja batta omukuumu. Kati essaawa zino n'agenda yeekulyetingira opposition n'amala n'akulyetingira mu opposition. Kati nzize mbasomesa ebintu bino olwambalaga naye nga tembitegeera. Kati wano wenjagala okubeesinga mutegeere bulungi nnyo. Lwaki njagala mubeesinga ewantu wano? Njagala otunuulire Democratic Party otunuulire ne Mengo. Museveni abadde alonda nnyo abantu okubafuula minisita ng'abajja Mengo olwa ideology yaabwe ne popularity yaabwe. Bw'amala obbazza eno mu gavumenti n'abafuula ebitagasa abo n'abaggalawo abalira kennaafu ne basavayiga ne batafa. Mu DP abadde nga ajja amapesa n'agateeka mu gavumenti n'agafuula ebitagasa abala n'agatta. Onfuna video ya leero woyina omuntu omunafu giveeko
ekyo bw'amaze okikola kati n'ateekawo Forum for Democratic Change n'ateekawo bantu bonna bani bamabikke bani bonna n'abateekawo kati sigenda kulambulula nnyo FDC ebyagituukako mugiraba naye ekyasinza okumala enviri ku mutwe kyekyabasajja bano okugamba nti bagenda kutondawo ekibiina ekyabwe ekyo kyombadde nkimanyi baggalewo FDC naye okuggalawo FDC ndowooza mmwe mwenna abali e Katonga mwandibadde muva mu politics kubanga ne bwoddira omwenge omupya n'oguteeka mu ccupa enkadde oba n'oddira eccupa enkadde n'ogiteekamu omwenge omupya kisigala kye kimu kisigala kye kimu ompulira bulungi nnyo essaawa zino we twogerera kyali mu kukola kati they are spending billions of money to divert to set up another opposition in opposition kyebaakoze Lukwago tannamala mwaka mu FDC kati yasaze nti ekibiina kya FDC bagenda kiyiwa muza mwakalabye ekibiina kya FDC ab'ekiwayi kyatonga basazeewo baggalewo mu butongole ekibiina kino ekimaze emyaka 20 Gonkusum FDC Mukama akwetumulo emirembe kino kyekimu ku bikkaanyiziddwako mu Tamiruka bwe batuuzizza olwaleero ku woofiisi zaabwe e Katonga mu Kampala nga Dr. Kizza Besigye annyonnyodde nti beesigamye ku ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro aka 36 ssemateeka ono abawa emyezi 6 okutegeeza eggwanga ku nteekateeka ez'okuggalawo ekibiina omuli n'okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'okulinda omuntu yenna anaavaayo nga wakanya ekiteeso kyabwe. Lukwago tannamala mwaka mu FDC kale katugambe nti agumazeemu yayisiza resolution FDC bagiggalewo then bagende mu crisis management batandika okuyomba ompulya bulungi nnyo kati ekyo si ekizibu kiri luddawa ekizibu kiri nti bannayuganda tetuyiga nti tetuli mu politics mwege mulowooza tulwanyisa baseddekiza abasenze politics bamuzanyisa mmwe kennyini w'abasenze Lukwago abasajja bano baakuwa obutwa ne bakusiiga ne siriimu era okyazanya emizannyo gyabwe mukama wajja n'agamba nti akawuka tekajjaako Museveni yeesimawo emyaka 2 era n'agamba akawuka tekajjaako Museveni era n'agamba kati agenda creatinga political party yakuwujja biwojjolo etunda manda etunda bupiira etunda maddagala y'amaanyi ga kifuba maanyi ga kisajja n'otundi abasajja emisera basanga Kyagulanyi they are teething around baseka mwana fewa bwe bamukuba omugongo ebigebo boogera ku Kyagulanyi muganda wange n'obiwulira Saddam Gayira Mr. President nkwegayiridde ku mukolo gwonna ewantu wonna wosanga nga Saddam Gayira tomwananga tomusembereranga musajja mubi nnyo omusajja oyo akusiiga empitambi n'ettomi wonna ate ng'alina ekko Saddam Gayira ogamba nti oli musajja muganda obadde ebyobufuzi olina enfudu z'emmengo tofunanga wadde ekifo ky'erosiwano Kyagulanyi yagana ofuna ekifo ky'erosiwano Saddam Gayira oli mulungi nnyo wasikira enjogera ya mugenzi Hussein Kyanjo you are good at articulating points but acting professional it's your weak point. When you come out to speak in the public, you are good. But putting in practical what you say, that is your weakness. But Saddam Gayira nkugamba ne bannammwe
bwemba nga muli ba politician nga temuli mu politics wa Museveni ero wajjanga politics febe twasomanga mu ssomero okwesimba ku bukulembeze bwa prefect twatulanga wansi tukola manifesto zaffe according ku biki bigenda mu maaso mu ssomero tetwabesinganga kuba opponent betugenda okulwana nabo no ompulidde kati mumuga ati muli mu opposition well it's okay that's the image you portray to the public that you are in opposition which is okay we don't have a problem with you but is Kyagulanyi your manifesto yes osobola okwefuula embizi nga bw'oyagala naye embizi zibeera mu bisooto kanate batuuka okugula ekizimbe ekirimu ebisooto ate ng'oddukayo ate ebisooto so please njala mutuyambeko ekintu kimu tulwanyisa Museveni bwonna gwomuga gumulwanyisa but when it comes to face Museveni you change all your guns ate muzitumbiza Kyagulanyi okitegera bwembaadi badde mu opposition nga temwagala kwegatta which is your constitutional right it is okay but who is your common enemy is Museveni focus on Museveni on so many occasions ntundira Kyagulanyi nga akola statement is he doesn't mention any politician in opposition nga amwogerako ekibi no naddamu aludde mu politics nti ayogera ku Mugisha muntu no talina Mugisha muntu oba ayogere ku Besigye no talina budde bwammwe ye bw'aba akutta akazindala akomerera Museveni but mmwe musa ku mikolo mwambadde amasutu mulinganga endogoyi ne mmubuuzaako buli noosa naye nga mutima oyinamu akasajja kambadde kooti enzirugavu n'essaati enzirugavu kalina giraavuzi enzirugavu ne galubindi enzirugavu kati njala baga kigambo kimu fe abaasoma Museveni from A up to Z tumumanyi tali mu politics mumumanyi ali mu jango politics yaruwa yoyogola kati Besigye gwalimu ne Lukwago yogola Mogo bamuteekamu n'abalala ye Mpuuga gwalimu ye Anita Among gwalimu ye Mayiga gwalimu tetulinawe tugenda kutwala ggwanga Uganda nga ba politicians mwenna mubesinga ku kimu kukolera Museveni indirect nga temuga muli mu opposition nowhere. It blocks the understanding of Ugandans to understand whether you are in opposition or you are supporting Museveni. So many Ugandans are stranded somewhere thinking that they are with people, but other people working with Museveni indirectly. But the public doesn't know who is who. Bovayo kwogera mutola omusajja yogedde, but after kwogera nokola vice versa. Sasira munna Masaka ali eri atamebya nga oli oyogera gayira oyo sedamu gayi ninge birala bine sasira de mapugo jokwogera munagano ninga oli birala. When are we getting out of that shit? Tulivadde muso. That's why Jean Rawlings wagana olwa wangulu buyinza bampuuga bamau ba Mayiga bandi bonna yabateeka mu komera ne bafiirayo yemirembe ganza yerina. At one time when agamba mumanyi Uganda okotera wala bannabyabufuzi balina okufa. Nsere ko yafayo na mambira ate bano bamugamba political activist bafa wallahi mba mulina okufa nze nsere ko nkubuulira ne bannammwe. Oyo data politics gomuzanya nga mubesinga kusereza fezo muwo musolo wallahi mba mulina okufa. The Mayiga type mba mulina okufa. Omutaka wa Buganda alemye okuterekebwa kubanga gwe ttaka waliguza Jero Kayanja. Muzanya tepo wa politics nga public eri mukusafari ngeri abana batakyale kyamisana abana bakozi be malwa tuliddagala ensedda babega myaka ana kubanga bali tuli ba settlers. We are dealing with the settlers, not politicians. So whoever participates in helping those settlers to settle in our country so that we the indigenous we suffer in our country, you have to die by all means, because we are tired with such full politicians. We are not going to wait settlers to settle in our country. Abana afu bagenda kubeera luddawa. Bagenda kubeera luddawa, if I may ask.
abaana baffe n'abazzukulu bagenda kubeera wa gwe lucky enough wafuuka mu nabyabufuzi bakuwadde ssente ozimbye guloofa oyina akamotoka oyina insurance. What about abo mu kiteeza bafudde 300 plus? Where are they? Who's going to care about them? Abo mu Katanga, who's going to care about people in Katanga? Ani agenda okufa ku basomesa? Ani agenda okufa ku baana basomye abatalina mirimu? Ani agenda okufa ku ekonomi ya Uganda kubanga musula mu guloofa muvuga zigundi zimpenkoni bakuwadde ssente? What about others? Golozalo yagala okuzala ng'omwana malaya. Waliwo yagala okuzala omwana nga wa security. Waliwo yagala okuzala omwana nga kadama. Onatunda ettaka lyagende to survive anywhere waba ayagala. Waliwo yagala okubeera mu diaspora yike Windows. People, they survive in a very unexplanation situation in diaspora. Nge waba ine nyumba bisenge musanvu. Wawala due to the economic factors eziri mu Uganda ne political situation embiri mu Uganda bamale kila bintu bagenda bagakatugende film diaspora. Gomanyi depression oba depression ali mu Bungereza. Omanyi depression oba depression eri mu Europe. Omanyi pressure eri Canada. Omanyi pressure eri mu America. Omanyi omwana ali mu Saudi Arabia akola 24/7 alinga balubu evamba za mundala. Omwana ayimirira mu security ku kizimbe n'akuuma 12 hours ngata ne mwe no sanga abaana mu kibuga kya Dubai simechi bayita simechi Dubai simechi deira ng'omwana muwala ayimiride force 24 hours anoonya kyakulya to survive nenga yandi yagadde emirimu egyo. Muzadde we yamuwera ina diploma ekitono nyo ina certificate ya senior 6. The problem is not Ugandans, it's you. Let Idi Amin Dada left each and everything behind, which was accommodating all Ugandans. Yalekawo makole, yalekawo buli kimu nga n'ataasoma alina omulimu akola ng'economy etambula. Mwamu sabotage from day one, ne mbulookinga mu international community, ne mbulookinga mu East Africa, n'asigala ng'atambuza economy nga n'abayindi abagobye. Nemwe mwina access ku buli kintu kyonna, but you steal each and every single coin mu treasury. Ne mutambula mugenda mutambula mukola yoyo. They will come out to talk or to speak. Others are hooligans. We are not hooligans. Amin yaleka buli kimu nga ne muna Uganda ataasoma ofuna omulimu. Ng'ogufuna kubanga oli muna Uganda. Bamudusanga adduka mukazi namugamba Madina wae bawa ngwaisha tugenze dasiya baka ezo sente sizange za bana Uganda teyagenda na sente ya muwa musulunoji. Tuli mu 21st century egwanga terina governor wa Bank of Uganda. Kati uliriza Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi Museveni ne banno. System gye muzannya kati kanjibulira abantu. You create your own people, but in public you show the public that you are against those people, but actually you work with them. The likes of Mpoga, the Segonazi, n'abalala. You created the Anita Mongi Tayewa via FDC. They got political experience via FDC. Thereafter, you brought them back in NRM. They contested, they won. One now is a deputy speaker, the other one is a speaker. They are doing exactly what you want according to your political menu. As long as for them they can't speak and they can't talk. Aramba de mwebuza Anita Amongi wachali powerful. It's because they share common things with Museveni. One, bano ba bookment bayina ekibagatta
Museveni awujja Anita ekiwojjolo ekisooka. Ekyokubiri, Anita Among ayisawo mubadde mwina kyemutamwende kyekanti babuulire. Anita Among ne ttiimu ye yonna ya parliament nga ba MP tebaliimu be bayisa budget ya Uganda. Ompulira? Under the budget gye bayisa wanseno mu nkwesese ebirayo sente za Museveni ezitamanyikiddwako accountability. Bwebanga budget ya trillions 10 bateekamu trillions 15 ezo trillions 5 za Museveni ne bazireta mu budget committee wa financial committee tebasobola zoogera nako. Supplementary budget zifuluma every after 3 months. Zonna zimenya amateeka due to Anita Among anditayibwa nti bano bantu ba Museveni baziyisa buyisa. So Anita Among is just an mere MOP. Kyasinga konti ye alina office just kati yali yatukubiriza olukiiko. But she's fucking rich to the extent nti kati avuganya ku bagagga bali mu East ne Central Africa. Akoleredde ebbanga ki questions zino okuteekebwawo answer tewali kubanga amanyi mukama we Museveni mubbi naye ayina okubba teri agenda mukwatako. As we speak right now, he controls parliament 100%. Ng'omuntu nyumba yeye. It's a household. He owns the parliament. Ekizimba ki owninga ba MOP, owninga ba commissioners, owninga buli kimu. Ne restaurant yazitutte. Buli section ya parliament yaji ownings to the extent ne section ya sports yagambye tana gwasobola jiwa yajiwadde makati yakulya sports mu parliament sports department ye kubanga yibaawe buli kimu akitutte kubanga Museveni tasobola mukwatako aina mwete mumanyi sente zikule takali ya Buganda ne bizibu sale za Anita Among baleeta mu pakati this week balese nti companies 8 bazisonyiwa omusolo wabula bambe pale babuuza who are the owner of these companies? Companies zino zibaddewo ddi ng'omanyi sente zibaagala basonyiwa basajja bano ziri mu trillions and trillions of money. Olw'okuba nti bano be bannannyini companies tezikyalina namanya the address tebasobola kwogera ba owners so they are baga naye nga abasajja Abaganda n'Abannayuganda bafira business baagano bawalon basaki zimwe Kasagga the likes of Sembule n'abagagga abala bali mu business baba mu Uganda n'abafa press ne bafa baba masente ne company zijja tezimanyikiddwa ne zisaba misolo tax holiday kati zaze company 8 zeta ziri mu trillions of money zigenda kuyita kubanga they are sharing the same thing in common omukulu abba bali bamubira kanayo babba kyembadde mumanyi ekyo. So kyemutamanya ekira kiki Anita Among bw'amala okuyamba Museveni okubba essente ezo zonna zemutalaba naku mu budget ya Uganda kubanga teri ggwanga lisobola kubeerawo for the good 6 months nga terina Governor Bank of Uganda. It is impossible. Tekisoboka Uganda tugenda myaka egi tewali governor. Kati Museveni ye governor sente azikwatamu nga bw'ayagala bwe ziva mu revenue singira mu Bank of Uganda zigenda bugenzi wa Salimu Sale ezimuwa Museveni n'Anita Among n'afunako portion ye. Mujja genda mutegeera mpola kati kinyusi kiri luddawa ono bw'amala okulukulutinga abantu bena bateeka mu opposition n'amala n'abajjo n'abateeka mu play ya NRM bamuyambe yensonga lwaki nti ekibiina ekibazoganya kati ekyakyagulanye ne bwe kiteekayo omuntu balina force esobola omugoba nego basabye basobola omugaanira eyo mbirabyeko tebiriko kuwaayiriza kati wano okuwali okulina okukombesa one what to mission ya Anita Among bafuna pressure ne shock of their lives
naddala ba NRM. National Platform Robert Kyagulanyi baba kuba akalulu flat. Neche mutamanyi nti NUP yafuna ba member parliament basukka 200 mu North, mu East ne Mbuganda ne Kasese yafuna ba MP bonna basaza mbasaze ne balangirira ba NRM. Buli kimu kyafuma information mugirina. Kati yalina okukola ki? Balina okutreaminga n'okusanya ekibiina kya National Platform nga bakozesa ani? Balina bafulira akamwe. Yensonga lwaki Museveni ayina abantu be gwakutega n'amukutegaawo. Najjanga is very smart, humble. Ngera boy bajja mu Uganda nga bali humble bawuliriza. After getting what they want, now they are tebagala kumanya. So batega bampuga bandi bonna babatega n'abaleeta. Puga bamala okutula mu office of leader of opposition tayisangako bill wadde oteeka ekigambo kyonna kye bayita okukola waliwo gye bayita majority report. Majority report y'abantu abangi ne minority report y'abantu abatono tagikolangayo. Talina kintu kyali opposinze okujjako okuzanya politics wa Museveni oyo nga abantu bamulaba amuzanyira mpola mpola buli kimu ng'akikola. Kati bwe tubeera mu bibiina mu byobufuzi, president w'ekibiina yabeera ne powers ku babemba ba parliament bonna. Wabula Mpuuga ya making sure nti ye atwala powers zonna ezikontrolinga aba MP nga tebakyasobola kureportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeddiza. Kati Anita Amongi n'amukozesa mission ey'okusanya ekibiina kya Nupo kyawulamu nga babasanyizawo ekyaddi. Eno programu ya FDC tetandisereyo mugirabo yatandika dda kati kiri ku final touches ky'okusanyawo FDC. Kati bano abantu bonna Anita Amongi ezo sente milioni 5 sente endala zonna zibadde byonna ba MP okubakagaba bonna buli gole bonna bazanya kadi ku kadi. Bajja kati ladies and gentlemen, Mpuuga ne banne mission yaabwe Mwajiri Nyamugere yali akusanyawo kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bonna. Mission Mpuuga eyamulemerera. Kati jukira mu parliament mulimu abantu abaagala ensi yaabwe, mulimu abalaba nga kiyitiridde kitya. Omubbi olumu atulako nagane nga nzibye nnyo nawumulamuko n'omutemu walulaga nti nga nzise nnyo nawumulamuko n'omwezi waludekeza naga enyenze nnyo naye be mbadde nnyenda nona bafudde sirimu kansooke ndinyemu ekyawakati. Naye abakulu bano tebalinnyamu mu kyawakati, bateeka buteesi kwekiserereta. Kati gwe atalina bwongo oli emmotoka edduka naye nga tomanyi ani avuga mmotoka eyo. Kati ye system gye mubaddemu nga temumanyi kye babavuga. Okitegedde bulungi nnyo. Kati yeyo embeera mwe tubadde kati mugitegedde. Kati ne mu parliament eri abantu bame ba parliament nga ba NRM ab'opposition nga neddedde ekintu kisusse. Kati newankubadde abayizo kyogera nga banoonya waki wayogedde bwoti jangu wano jangu tulabe ebintu bino, naye mulimu abantu nga balaba kisusse. Bano be bamu ku bo, bale bamu ku bo. Obudde bwamala nga atuvuma, obudde bwamala nga atuvuma, obudde bwamala nga atujerega nti tubeera mu bivulu tukola ki? Abumale nga nnyonnyola bannayuganda essente zaabwe yatwala zaaki, full stop. Era annyonnyole tezitwalira mu mateeka gano bwegati ne bwegati. Tosobola kweripa kuba ex gratia ekyokulabirako kye ngenda okuwa. Singa yali ex gratia yali badde waaba former rope nga bwe twali kuba former speakers. Ex gratia yali badde agenda kuba former rope, si Mpuuga yali rope kaseera ako. Kuba yali akatambula omwaka gumu. Sente wazeegabira mu bukyamu ekyokkiriza. Ne bwali badde ogamba nti okola kuba former commissioners. Bano ba commissioners abalala si be baali badde bafuna sente zino.
era baali badde bigenderebwa abafomachi commissioners kati zingiza ali mu muyambako ku justifying kintu kiki kikyawo. Question bbiri, the moral question and the legal question. Was the legal question settled, yes or no? Not settled, because the two parties were not listened to. Fe twagala omulamuzi kyovula njagadde nnyo judicial review. Fe abakomplaininga ku mpuga tuweebwe omukisa tulete evidence yaffe. Fe ne bwetugamba ndi mu parliament muveeyo obusango obugwera mu kooti. Ne bakomishona badde ku side eri bannayuganda balabe ani alimba. Lwaki baagala oyo omu ono wakubiri. They have started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their own case, and it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of Parliament. Rule 110. And also, our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitment in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. This is uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week to Tuesday tomorrow. The Speaker herself has written referring tomorrow's Parliament to be on 28th in Gulu. There is no regional parliamentary sitting that we are going to accept. It is theft. It is theft of taxpayers' money. It is theft of taxpayers' money. Which special message is going to be sent in Gulu that cannot be sent from this parliament here centrally? Nobody knows the budget. They are actually trying to account for already stolen money. If not, where is the budget for the regional parliaments? Everything is hidden. So we are telling you Ugandans, reject it. Gulu will be a battlefield. Gulu will be a battlefield. We are calling upon Ugandans, the taxpayers, to come out and block that sitting. It is uncalled for. We are not in support of any regional parliamentary sitting. I call upon people in Mbarara to block it. People in Mbale should block it. People in Masaka rise up and block it. Stealing of your money, taxpayers' money. All the sittings, those regional sittings can be done from here in this parliament. It's just a matter of saying, on Tuesday, we shall deal with the matters of Northern Uganda. On Wednesday, we shall deal with the matters in the order paper of matters of what? Western Uganda, Mbarara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern, in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money to move to Gulu? For what? Ugandans, please, 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 wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. Stewards,
Among, not neutral. Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the Speaker Anita Among to court. We shall take her to court. What's the space? We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament. This 11th parliament. All right. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu osooke nkusomesa ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Kwata olupapula n'ekkalaamu okutegeeza ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Oyinza okuba lumbuye tomwagala. Nenge ekigambo kyekimuvuddemu kigenda kutaasa ggwe oba omuntu omukwano gwo. Goyinza okuba member parliament or politicians in Uganda tobaagala ne at one time when they come out to speak ebigambo byabwe bitwale in that particular moment. Kubanga mu parliament muli mu kasiru naye mulimu abasirise bangi kikyosobola obbajjamu togenda bavuna na musawo kubanga tebaayogera teboogedde. Ono ayinza okubanga omuyinako ekko oba ekikyamu naye bw'avaayo n'ayogera mu mateeka bakikozesanga obujulizi okusinzira ku mateeka amawandiika aga constitution. Constitution ya Uganda ekugamba nti tewali region sittings ziri gazetted mu mateeka teziriiwo kimenya amateeka. Akugambe ne budget yennyini teyabalibwa mu budget sente zavudde luddawa. So totunulira fesi ya muntu wabula tunuulira ebigambo ebivaamu kaseera akuwabyogeredde bikola sensi. Goloza lwaki abagamba tebalaba lumbuye basooka ku video zino. Abagamba tebalaba lumbuye basooka ku video zino. Ate abagamba nti banjagala bazira obudde bugenze. Naye abakugamba tebaagala be basooka ku video nakuno kuba tuliko bali batudde batuzize engalabi zaabwe bawuliriza. Kyenkugambye toyinza okuba toyagala muntu neewuliriza ekigambo kyayogedde wakyogeredde wa kikwata ku nsonga ki. Kubanga eriyo abantu bangi mu parliament nga baasirika jjukira mu Luganda tugamba nti asirise teyejjusa. Gonjagala nteyo Kasiru omugo bali wabidde omusango mu kooti. Era ne banga bamwabidde omusango mu kooti Kasiru afuna interpreter okujjawo baka buli bino bagasima ebintu bikiri nga bajjeyo baka kubanga bosirika tebagenda kumanya kikiwayogedde ne bw'oyogera tufuna message. Ate it is on record nti omuntu wafulumya statement ebeera ku record nti eri abagenda ogitegeera. Yes, Anita Amongi ne banne bakola ebintu bimenya amateeka tebiri mu mateeka kubanga tuli mu jango politics we nakunnyonnyodde. For them they don't care who says what. For them they care that have they got their targets or what they want. As long as you can speak, you can talk, for them they don't care. But ekyo bakyogera nga bakikolera bweru amateeka bwe tugera mu nsi ezitegereka nti Amongi abamusibe Mpuuga bamusibe Mawa bonna baba basibe. Kyengezaako okugamba it is on record. Government esobola okukyuka zino video tuzijja buli kimu kino ne tukwata abantu baffe tugenda obbasiba. So togamba nti omuntu tomwagala mboba anoonya political relevance at that time ayogera. No, whatever he says or member parliament amanyi constitution okunsinga naawe akusinga constitution aba akimanyi. Bw'okujja ng'olina 0.04 gibbiramu nga totegeera kye bayita statement buba bujulizi. Tuloga nti asirise teyejjusa teri asobola kutegeera ng'osirise. The moment kasita oyogera nove muntu ategeera kyobadde oyogera era kyovula nabasomesa facial expression body language nga tuvudde ku muntu asobola kubanga bakuba n'okubira ekifaananyi kifaananyi kino kyali kyogera ebigambo waki gweoyogerera ekifaananyi photographic interpretation bakuba ekifaananyi wenaga ekifaananyi kino omuntu egeri gyadde atunudde aye kati adde musanyufu ekyo tuyita okusoma ekifaananyi olulimi lw'omubiri ne fesi neba teyogedde ng'ekigambo fesi yennyini ekyogera gwe kwennyini oyinza okujja ku mulimu nga fesi ekwekabye omuntu alaba olina stress oli depressed nga ye tannakugamba nti nina ebintawanya wabula gwe olaba fesi nga londo leero teziriika alabika alina ebizibu
until waganti why needs ulando dia man yo bwana bukaba bwana bufuka bupa man ibango. So njagala batendeke ekigambo kimu oba mukitegeera ekigambo kimu nti eggwanga balifugira mu bumenyi bw'amateeka eriyo ba MOP ekitufu nga balumwa naye nga batono okuyisaawo ekintu ekyo kati bw'ava nakola statement oba omwagala oba tomwagala oba mukyamu gumanyika enziro ekiseera wayogeredde ekintu ekyo kyekitufu ky'abayogedde kubanga akimanyi kimenya mateeka tofa ku face ye n'amanya ge no fa ku kyafulumiza kankujjukizeyo gwe mukkiriza munnange baatukolera akatambi ka Yesu Kristo bwe yatuuka ng'agenda atambuza enjiri n'abayigirizwa be n'atuukako ko mu ssabiro lya kitaawe oba essinzizo mwe mulita ssinzo naye nga gonna gaba masabo oba essabiro yagenda otuukamu ng'essinzizo eryo oba essabiro balifudde akatale batundiramu njiibwa nkoko mbaata yava mu k'obuntu ak'eddiini mu kifo ne bamulabira n'akyakankana naye akatale konna n'akaliwo buli kimu n'akisambasamba ne kigwa eri golooza lwaki yanyiiga kubanga kye bakola mu kiseera ekyo kikyamu bakikoledde mu kifo ekikyamu goyalako nga firimu ya Yesu tewagiraba nga asambasamba ebintu mu katale anyiiza abikasukakasuka kubanga yamanya ekifo kye bakoleramu kikyamu n'abantu abakirimu bakyamu n'ebikolo bikukikolamu kikyamu naye nga ndibaddaga nti ndi musanyufu nnyo essabiro lino oba essinzo lino oddifuula akatale kubanga abantu balina gye bagenda gula binyaga no ekikolebwa wano mu budde buno kikyamu eno nnyumba esinzibwamu taata wange n'alyoka abazoganya kati kyenkugamba kyenjagala nkuyigirize okitegeere olunaku lwolekera n'osoma politics n'omutegeera n'omusomesa naawe n'omusoma in fact ojja kufuna emirimu tojja kuba na depression oba depression tojja kuba naye no buli kintu ojja kitundanga omwono kino kirina kubeerako ekiti kibadde bwe kiti bakoze bade ffe kati ababiruddemu tubimanyi bwe ndaba ekintu nekitongana okay kati mulina ekira kye mutamanyi nakyo kana kibategeeze wano olwaleero simanyi obudde bunaamusoboka bukyalwa bwe navudde nenkuwa project eya structures ezaakoleddwa abasajja ba Pirawo League ne Democratic Party mu kulondako balonze okuva Entebbe Wakiso Kampala Mukono zadde zijjudde mu Pirawo League ne DP Buloko omanyi lwaki babikoze ebintu ebyo nga president aliwo kubanga bakitegedde baagala kuyisa ebintu bino president agenda okujja nga bamaze kati bagende mu region okuddamu okulonda ebifo birangendo bateredde bamaze kati kituuke okuba nti bagenda mu kulonda okukyusa obukulembeze oba okulonda agenda okwesimba okukaadi ya Nuupu Mpuuga ne banne abandi badde basigala bali bagenda kuba president ekigo n'enkoona enyoke kyemutaategeera ekyo bayita structure politics gwe mumanyi wali mu kulonda no okulonda is just a practical nti anze nozo demuteka mu kabox it's not all about ticking mbweresho politics kintu kiwanvu nnyo kirimu barbarization kirimu organization kirimu buli kimu so buli kintu kyonna nga bwe kiri olina kitunuulira no paying attention to details from LC1 mpaka ko president ngo paying attention to pave a way okitegeera nebo tubaga ebintu bino mu tugenda mu kulonda tugenda mu okulonda okumanyi okulonda kutandikire no wansi kati gwagira president nange muwagira ne bano badde bakutte structures zonna Mukono Kampala Wakiso Ntebbe nga bazitadde mu Pirawo League ne DP Buloko nga abaana bonna aba national platform ole bonna bakubye yensonga lwaki kankugire wano mayinza emba n'ebintu byange kati yensonga lwaki linda kola yensonga lwaki abandoga mulabye kati yensonga lwaki
wuliriza bulungi nnyo. Tedduwa video eno. Hey, nagisevinze oba nedda. Yensonga lwaki wabaddewo kye tuyita shift in positions. Wabaddewo okukyuka mu bifo indirectly buli nga teyategedde. Kutya. Chairman we Wakiso aliko Matia Lwanga Bwanika. Olwamaze okukola structure zino zonna nga amaze zisetinga. N'abuuka mu kifo ekyo. Akyali mu still acting. N'agenda yesimba oyo mbusiro sime busaidize busire eyo mu musaidize busire eyo. Kati yagenda okuyimirira nga MOP. Kubanga bade bamaze okukola structures nga zimuleeta butereevu kati agenda gifuna. Naddira ku kifo kye ky'ekyama LC5 n'aleetamu kino ekisajja ly'abeene Kigozi Ssempala gwe yaleese. Ng'ate Kigozi Ssempala nfanfe w'amayiga n'empuuga temusobola bitegeera. Lindako ono Ssempala Kigozi ng'alangirira. Nemugamba kituufu nange nti ojja kyeyogerera osibo ne wennyabo nkyogedde nsaba kalulu 2026 ngende ku disitulikiti nzire mu kifo kya Matia Lwanga Bwanika ow'ekitiibwa. Eyo ensonga ewedde. Awo nyimbiramu kali akayimba k'abakika abanavuka bani. Olwa akayimba avuka kabanyimbira kanyumiranga nnyo. Nti halo dali osibyo tyajole yebweru akayimba kanyumiranga nnyo kati bano gwe muzanyi gobazanya nga temubamanyi bo batulali wa setting ekintu kyabwe nga mwe basi muri muti mugende okuzuuka mu muti nga bakintu bakimaze kati bo bakoze shift in positions nga amaze okulona okuva ku LC1 LC2 LC3 bakansalazi buli kimu paka ku district nga president aliwo nga n'ekitebe kikalu. Mr. President nkusaba ne secretariat buli mbaate yabaddeyo ku lunaku olwo bakulaga video ezabaddewo yonna ogiyuwe. Nkiddamu Mr. President saba old footage eyabadde ku kitebe nga bakola ovuyo bonna abaddeyo ku kitebe bonna bagobe. Otherwise oli mbuzibu. Abaddewo mu byabyo tubere bakoze ku kitebe n'abalese n'abayaya ku Rwanda bakuwe footage buli abadde ku kitebe omwo kibonna bagobe embata zanete kubanga piba abantu bagenda okukuba ekigo nga tumanyi. Bano neba muzanyisa politics ojango politics mubi nnyo wa Museveni gwakola oyo. They don't think about removing Museveni, they think about their position. That's their main objective. Bantu sobola baka kujja ku Museveni. No. Basajja bakulu mugende munoonye emirimu mukole. Twagala service delivery. So sikubera mbuyinza. In fact tunoonya abaana bagenda kunga bantu kujja ko Museveni mukalu akajja ko tetwagala banoonya bifo. We are not invite job seekers. Twagala ba revolutionist. Mumpulira bulungi. Setinze bulungi nnyo omusajja ali mu diaspora akunganya buyambi sanction ziruma bano bali kati tali wotto gweyingira wali kati kibakoze ekyo kimutamanyi kikiro buli mukulembeze wa national platform bwana agenda kulumbe okwanjula oba ekintu kyonna mpuuga Anita Amongi bategesewo obubinja ng'obubinja olwo babuleta babiwa ku mikolo ng'olukuwa microphone national unity platform ng'endulu etandika twakowa temujja kwogera wano bikiri kigenda twakowa kyagwe ezo sente zitambula abikola ba DP na Piraoligi Anita Amongi yasasula n'empuuga nakyo temunnakibuuka muli awo. Mbadde mnakitegera nakyo. Ekyo nakyo sente zayise mpitirivu
buli mukulembeze wa Nuupu ow'ensonga wagenda ku mukolo mu mwaka ng'ebya bitandika twakowa biki twakowa Nuupu twakowa Kyagulanyi biki sente zitambula mu Buganda eyo strategy weri yakuba Kyagulanyi na Nuupu indirectly bakikola nakyo temukimanyi. Nyingi bagaye mu kitegeere bino tojja bisaako edi BS simanyi BBS simanyi ale ojja bisaako social media kuba n'amanyi okukola politics n'omwogerera n'obuvo n'obuddo bw'ebyobufuzi temujja bitegeera naye mujja bitegeera kifuba kale n'olw'ensonga eyo video ewedde tusinkane ku lunaku lwa kutaano ssaawa 2 ez'akawungeezi ye mukama bankumira atabakumira mpeera wabula bwalaba mwonooneka abatwale mwenna sina gwe neewu yamuganya okujja ku Museveni nkidda mu video ewedde mugende mukama bwalaba mwonooneka abatwale nange era bwalaba nyonooneka ntwale muwulidde bulungi nnyo mukama bakuume video ewedde mwebale kubeerako mwebale kungobera so byo video ewedde video yali mugisaasaanye buli muntu agiwulire ekukke mu mubiri in fact nyinza nawo tadda ku Lwokutaano musooke muweze video n'omunagisanga wonna nyinza nawo tadda ku Lwokutaano nga mulina okuwuliza video mpaka kuwulira bubi gisaasaanye buli wantu wonna woogisanze buli muntu agiwu kubanga ebadde yanjawulo nnyo bw'etakuggula mutwe ejja kwabya omutwe era atajja kutegeera ojja sigala ng'oli musiru kubanga n'abasiru bakula bazaala bazukuza ate bafa kati saagala musigale mu kkoera erimu mukama bakumira takumira mpeera kuma Ssaabasajja Kabaka kuma Buganda kuma Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu mukama kuma famire era omwe kyasinga okwagala obazuukuse mututo balimu bategeere ensonga zino balime kubanga abo abatwalibwako ewaabwe ng'ate balina okutegeezebwa okwenjawulo. Abantu bano bandibadde beesimbu nnyo oba beesiimu nnyo tulina abantu abasobola okujja ku social media ne boogera ensonga zino okusinga abalala basirise kale nno njagala kugamba faa nnyo okulaba ng'otambuza information ku lwa Katonda n'ensi yange mukama bankuumire atakuumira mpeera mweraba.